abaana b'omugenzi Paulo Kafeero bo baasaawo okunoonya ssente nga batunda ebintu bya Kafeero emu ku bye baatunda ennyumba ye Kajjansi yatundibwa yo kiri confirmed nengamba Frank Antambi Jane ezafulumye naye baagambye senga zikoma wiiki ejja ne bazuula nga ku baana abaatunda ebintu bya Kafeero si baana ba Kafeero bagenda kubasiba n'abaagula baagula mpewo naye nga balakunambira ne Frank Antambi etteeka ligamba ki 1 ku estate y'omugenzi 2 singa abaana abakebeddwe basangibwa nga si baana ba mugenzi naye nga baatunda nga mulimu nga baswazi amu kubaga abantu nyumba ye Kajjansi what next n'abaagula what next kyannaku nnyo ensonga za Kafeero zituuse wano nsaasiridde nno ddala abantu abagula ettaka eryo okutandikira ddala ku nyumba ye Kajjansi genda ku estate eno y'ettaka erya ekazi emeka 27 waliwo yaguzeeko yiika nnyo mwezi oguwedde yaguze empewo ewedde emirimu olw'ebintu bino wammanga mu Uganda tulina amateeka nga wengenda okugalambika ate kino kibeere kyakuyiga buli ali eyo mwane muyiga ebintu bino programu zino twewaayo okusoma tubeere nga tusomesa tetusanyusa busanyusa tubasanyusiza abamakasi mu ggwanga erya Uganda bibino ebibuuzibwa Shalom kati gwe wuyo olina Jaden wo ovudde mu bulamu bw'ensi ozadde abaana abalala ebibuuzo bibino okusinziira mu mateeka ga Uganda muddemu ekibuuzo ekyo nti n'essaawa zino singa DNA zifuluma ne ziwandulula abaatunda bagenda maliza bali mu kkomera lwaki Swazi Kafeero wange wabanga because nchuwa esente zaggwawo nchuwa talina waagenda kuzijja Swazi Kafeero abazza kooti bagenda mutwala mu kooti osiruzira kakati bwe bamutwala mu kooti erage asasule emuwe ebbanga we zinaamulema teba kirala nga bakusobola emyaka gyongeena oba 3 whichever simanyi anyway era senga bidda nga Swazi mwana wa Kafeero nga yatunda does the argument things to stand valid okijja nga mwana wa Kafeero tuddayo waliwo enkugambye nti newobeera nga muli baana nga muli baana tekibeere automatic kutunda without other factors ziringeza letters of administration olina okuba nga ozirina kati whichever we ali mu buzibu Swazi kino tekimutaasa whichever we ali mu buzibu akagenda omukyalira wabanga mwana nga yatunda era yatunda mu bukyamu Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo ya Haji Kaziwe Kapo erinje bayita Ssebavuga wabulirawa okwingira sinze mtwale byipye mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire emeza yo bagitereke noti musanvu noti nya satu emu 2 oba noti musanvu 5 nya mukaga nya 18 musanvu 5 omanye endongo Haji Kaziwe Kapo ja konkone yebiro biro gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage ne sound olwali okasumulula mulamu Ssebavuga karibu sale ku Front Page 12 June 2026 mujja n'obwana bukiwe meneku obuwaza wafunira omusajja omutuufu ng'okooye ng'okaddiye n'ekikityo mujja mutuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba ennongo ya Haji Kaziwe Kapo eri basanaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa kutuusibwako Viniva Logistics Frank Antambi onamita Shalom oile ekifaananyi kyakusigira ekifaananyi kyekyo ekifaananyi nga kisufu abasajja abali yabenyuma mu saizi nakwesa ku masturbation amaanyi gakendeera saizi yakendeera muko simanyi nali munene naye kati ebintu byakendeera Shalom oil nayongera ku saizi abasajja ndaba wano kuliko obuwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwati ayongera ku omuswanya gubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusaayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongerako ne kadde bw'omukozesa Shalom oil ono n'akadde akongerako k'oba otwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongeraku akuza. Promotes secondary development. Okula twongerako ku size kuba 0705 271973. Mukama wange. Ono mumanyi. Omtegera bulungi.
Michael wuyo atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shinze mtwalo 15 emeze y'abantu 8 ya milioni 3 King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lwoyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli King Michael wakabi muleeta obwana bu munange yakuba yanzi ba sente nange sazira banandi badde najja dawolai kati gwe werese ndalora be King Michael mu King Michael Coronation Concert ngalumu August ku Serena Hotel hategekeddwa Supremacy Lounge orona wagirwa Faisal Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Okay. Welcome to Shalom 256 is happening betugamba kasure kigambo it is happening ngomanyi oli ku Shalom 256 alana ba subscribing you're missing out a lot because every story matters when Shalom 256 alago ya subscribing nkujjukiza notification bell ogise so that you get notified each and every time that we upload yakanda munango ogusose yakambulyo ndi amwe bempulira wano eba kulya bulungi nnyo yakanda bogusose yakagula data yakafuna wifi Nze Shalom Haddad Kawesi eranga sibanzeka mena nafa ba Shalom Products Shalom Services kana Shalom Oil ka basajja Shalom Power bino na package abasajja kwa kuzira 705271973 lero nakulwanya kunyuma ziri 11 June 2026 lunaku lwanjawulo nnyo ni wakuna tutandise World Cup Frank Antambi sawa nya ogenda gura birawa waka Hey. World Cup wachire nyisola mulabira outside. Nakati ogwalero gugwa sawa nya. Okay. So, ompere tusamba Mexico South Africa. Mpagira Mexico mbuze nsonga lwache. Ogwalo olwale njimanyi. Nsonga ki? South Africa eri mu kutulugunya abafrika banne bayo. Xenophobia. Thank you. Yes. Sasa ero ndi ku Mexico. South Africa yo ndozango jeko ka Spanish vest ne Aries. Abantu bakabinjagale South Africa yo mba South Africa. Abasigadde. Ne bino byeri mu kukola South Africa yatutama abasinga. Okuba manyi musajja yamuyita Kendrick Lamar yayimba oluyimba baluyita the blacker the berry. That's the bigger the G's. The sweeter the G's. Ba muchawa the darker the berry. Kati the blacker the berry mulimu yali ayogera ku gun violence oba gang violence mu America abaddugavu. Asuse. Nagamba nti Baiteka Sprite? A question? Tebaba. Nagamba nti kyannaku nnyo kubanga tuli mu condemninga nti no batusosola. Fabaddugavu. Ninga ate otuuka mu fabaddugavu. Tuli mu kwetta. Feke nya abaddugavu. Feke nyini abaddugavu. Tuli mu kwekuba, tuli mu kwetta. Ate olumalanga tuwanika nti abazungu batusosola. Black lives matter. Kati ne South Africa yo nayo kuba nti eri mu kucunya abaddugavu. Those barbaric acts. Really nga ate twatuka akaseera ensi yonna mu biseera bya apartheid 1964 paka 1994 n'ensi yonna eri ne South Africa okuba nti South Africa yamala okuva mu kintu ekyo ate eri mu practicing ebyo against fellow South Africans kubatta kubakola batya. It is really really worrying. That's why World Cup it is one of the most hated teams. It is going to be South Africa against the rest of the world. Oh, tezanza na account ku bank bet. Yeah. Mba nagana nensiba mbu Mexico enda kuba South Africa. Definitely. Egenda kuba South Africa. Sure. Mexico egenda kuba. Olaba South Africa tesobola kuba Mexico ngetegese. Wagwa 1-1 2010. Okay. This time around you would think Mexico bayinza obutagiwona. Okay. Okitegeera. Mexico yesigamye ku mpaji ki? Yes, kemye kono omusajja yali mu Wolves yagenda mu Fulham. Striker Raul Jimenez. Mwali awo. But Mexico badina abazanyi bangi. Yayina Javier Hernandez kitarito. Yaddawo. Kwenajja erinnya Balkeza. Tata we Balkeza. Era gye nalipagira mu 2010. Mexico ne England. So nsi yange
era gwe wa Bangbet wa Bangbet akola atya agala tuba ku Bangbet Bangbet genda bugenzi ku website yaabwe www.bangbet.com oba ogende ku Google Play Store downloading application ya Bangbet otekemu promo code Shalom omala okutekamu promo code ku mipiira egigenda ozanyibwa olwaleero le opener ogwe South Africa nenganza omuntu ogwe Mexico sorry nenganza omuntu mpagira ensi 2 banazikuba nga nfumbe embagenda jikuba bazanye jo friendly naye salongo bizibu nanti omupiira tebagugerageza omupiira kati fa baguluddemu omupiira obogulabidde ebbanga ndakujjukiza mu 2022 omupiira gwagulawo gwa Argentina Saudi Arabia kyagikuba friendly zino ebiseera ebisinga that's why half time we yawedde bakyusiza team yonna almost tosobola kwengaginga nnyo kwemalayo basobola okutemerawo ne bakuzza ewaka okitegeera kati tejiwa representation nnungi friendly paka ng'ekibinja kitandise mupiira ng'ogwokubiri ogwo ne open era sijajinga abawagidde omupiira mu 2010 yennyini Chile yakuba Spain bagolo zali 5-2 ojjukira bagundi musajja wange ono yali mu United Alexis Sanchez ba Arturo Vidal bakuba Spain but Spain yamaliriza yetutte ekikopo ekya 2010 okitegeera kati omupiira tugwagala nnyo second match third match kutandikira weewatyo kugenda mu second round quarter koyinza okupimira nenganza omuntu pagira ensi 2 ensi emu gyembadde nsinze okuwagira kuba World Cup ya 98 World Cup ya 2002 South Korea Japan 2006 yali Germany Italy gyewangula 2010 ya South Africa 2014 2018 2019 badde England timu eyokubiri badde nga Portugal but this time around it is going to be Portugal England uli badde England Portugal twagala ku Brazil Brazil eyo nanti unalipagira England yao that is 2002 Portugal teyali amanyi nnyo yaba Luis Figo ba Nuno Mendes ba Nuno Maniche au Brazil wenaji yalina ku soft sport yayo Brazil yebadenga buli muntu ayagala Brazil no batajiwagira yeyina mu ekyenjawulo they always wanted to win engeza badezanya mu mpira gwa sambo naye wano traditional okuwagira England and Portugal but this time Portugal and England yes England lwaki kati yakubiri because ejuddemu abasena eze simanyi Saka Oliver Deriva simanyi ani omulala Madueke katanyi United ninamu omuyeka Kobe Meino nerulinga England mani ejudde abangeza abajuddemu abani abajudde mbongereza this time around kangende ku Portugal olwa Bruno Fernandes ne Diego Dalot ne Cristiano Ronaldo musajja wange mpagidde emyaka gyonna nze sivaawo as my greatest of all time era ngamba ekintu kimu nti bonjour France ebintu si birungi sira ola ngamba ntambi ebintu bigenda bikyuka mpola mpola simanyi tuba tulina kunenyani singa ntambi nkeera nenfa buno obudde God forbid ne bantwala ebukanaga banziika bukanaga gye nalama senga mba nfudde ne bantwala bukanaga okunziika ng'ennyumba ya bukanaga tesanyusa nga bazadde bange tebateeka kimala teeza nnyumba ya kukijja abaana bano aba TikTok abakola content babadde mikwano gyange ne bagaa twekereko Shalom ne batuuka kiba kyavunanyizibwa ffe famire yaffe okukwata abaana abo bagaana okukwata content alaga ennyumba yaffe embi nga bakola omulimu gwabwe tunenya omwana gwe tulina okunenya nze omulina kunenya bazadde bange abataateekateeka nnyumba ya kijja ekyokusatu kiki tuyiga mune yonna ebya Joshua Baraka amazofiirwako taata we bagaana namuliro kavalinga ewaka wowo n'abaakwatibwa n'abaasambwa kyekirinyirira eddembe y'abamawulire etuweebwa erya press freedom ekisookera ddala Shalom mwami Salom eggwanga lyafa society yaffe yafa ate efudde ebintu bingi nnyo nti ennono y'okuziika waludova ekintu ekikulembera okimanyi kusaasira kubeerawo kumaakuma naye oba kye bayita privacy abazungu nkirabayo basereebu respect our privacy tuziika omuntu waffe era n'omuntu n'abafiiriddwa nga ali mu ttiimu ya mupiira yamugamba genda kwasaganya ensonga ezo tukwade privacy eyo genda okimalirize era ennyonyi we yatta Kobe Bryant TMZ n'efulumya ebifaananyi ebyo ebyasooka vidiyo eyasooka omusawo gwaggwera mu kkooti nabo bagamba famire yadde alina olukusa okusookera ddala okubika
I don't know how they settled it out. But ennono y'okuziika mu nsi yonna ekisookera ddala kwali badde kuwa family eno privacy ekungubagire omuntu mu bazungu kisoboka kuba ennono yaabwe ekuze nti aba family n'ab'emikwano abatonotono be baziika mu bazungu era tulisanga bulumbe lw'abazungu okuliko bantu bayitirivu nnyo n'abatasaana nga bwe kiri mu Africa nga bwe kiri ne Uganda. Nti Uganda omuntu afiirwa n'atamumanyi n'amumanyi ne beesanga ku kikulumbe ogenda okumaliriza nga balekedde aba family ebintu bingi nnyo either damages ku birime bamanyi okubba babbye bakudde ebikajjo byaffe katwadde mu kuziika wiiki ewedde waffe eyo aba n'amenya ebikajjo byaffe tugenda mu lumbe ng'ekiro n'osanga obutamiivu ng'obwo bwogerera ebintu ebibi eri abafiire oba bunyumisa olumbe obutamiivu. That is the problem. Bunyumisa olumbe kuggwe atafiiriddwa it is funny. Okay. Kubali abafiiriddwa kibaluma naye nga tebalina kyakukola n'akatamiivu keererejja kali ku mulambo kamuvuma ebikikinike mwe nga museka wadde afudde kabenye ne buli bubaddemu webale oba okitegeera kakati awo we waafiira awo nti okuziika tekukyakakata kuba kakatibwako family. Every Tom, Dick and Harry goes to bury. I'm rhyming yakiteka mulimba la fulamani embigulira tuleterwa road cup lufuluma weekend mbala road cup webale nnyo ambigulira akola bulungi nnyo kati emikolo egisinga n'oba ogenze kwanjula n'oba ogenze ku mbaga biina kakata kwabo ababikatibo abakakatibwako ensonga kyobola abazungu baintroducinga invitation cards tosobola genda ku mukolo gwakwange mama omuntu afudde tukaba invitation I'm cards. telling you. I'm telling the problem for you diblo gwera banga you ondese ku analyzing nsonga kubulire we twafiirwa lwaki tutuse ku nsonga nga Shalom ofiirwa boyisa abamawulire ne bakavalinga ennyumba yammwe instead of omulamu gw'abaleese okuziika inti kati buli omu yaziika ne invitation cards zino ne webera press amawulire bawaako be bawa bajja bakavalinge abayinza okutegeera nti batunulamu bamawulire ani ayina ensa nti Shalumu nti yajje kati Shalumu oba otuuse tosobola kukwata nnyumba y'abantambi nti mbi ofunira ikiseno obeera ku mulamu ani ayogedde guest speakers abata chief mourners speeches ezibeeraawo byogenda okukwatako naye nza zofuna likes ngenda kugera Shalom mukyalawo mami Jakaaba mukwati ng'eminyira gimuyise nkateekeyo kyenkugamba we twafiirirwa ebintu yali badde bya invitations era nga waliwo wali abakebera invitation yeeriwe kuleesa okuziika nti yiino yingira omuntu anaaba atalya ku mmere y'olumbe y'obwereere bwe buzibu kati tulina okugumira bibiri bwe tuba nga tukkiriza mbu twasobyawo tetulina kukaabira bino tulina okuguma nkijjayo ndi mu kukizimba nti oba tewali gatekeeping kwani aziika then woyagala obbakangira wano mbu temukola ki temukwata wabeerawo conflict kola ki ejja wadde ekikolwa kyo Joshua Baraka kituufu kuba Joshua Baraka ali exposed atambudde that's why yasoso kikola mba celebrities okugaana atambudde ali exposed asiba London asiba Munich akola atya ali libro yes kati akireeta wano mu nnono yaffe ffe abaawuguka kivula bantu muliko okikola otya kyakola kye kituufu naye akikolera mu society yawuguka Uncle Frank wampa ogee Joshua Baraka kyakola kye kituufu n'akikolera mu bantu abatali babuufu yes kati nawe tu conflicting nga tukiraba kati mwe mukiraba ng'ekivve ekibi abagaana atya freedom of just much freedom ongambe press freedom there is no press freedom wow when I'm grieving my father alimo afudde era Joshua Wilson giyawadde nti yali taagala kubanga buli wa scrollinga ngachi bakola kasuku ali mukaba ne bakwata ne bateeka musajja watu because olawo oba ofiridde omuntu Shalom oba yagala we omwerabire probably oba osigaze memories ziri ennungi ne obeera oli ku ssimu jukire essimu zino zikola n'oba geka mpumule weekend lwotandikira abayita 4 days ago 5 days ago ng'obiraba so you cannot heal okitegeera kati ffe abantu baffe mu Africa an average Ugandan lean media an average Ugandan ebiwe byokya tabitegeera kyovula bayagenda bali nasika essimu kiki kiyinza okutambula wano tisaimaliride ku mukolo
Ndike bakoda sema ngali ku mukolo. Nange bankwatanga anje bagamba nakubaddawa mu kufira kwa kasuku kyebalemerako ekyo nagenda kulya kati ogenda okumaliriza ng'ekinyusi ky'okufiirwa tukisitattanyiza kyova labi walabi wanewono omwana aso queen ya aso king queen aso queen dancer ndi agavubuka gavudde Kampala ne gatwala agasirusiru ne gatwa there is no better way I can explain uncle Shalom simanyi naye ko olifiirwa nga you're grieving and you see people abalinga abakifula entertainment that is when you will know ntino gambibwako anti oli yalama waba afudde bamuzinirenga emotional intelligence egamba ki Frank we have seen artists sing afudde namuzi ne bajja ne bayimba case in point is the late Honorable Katoluwama when he passed on bayimbira ludda ewaka mukumusabira oba ewakeringa bakyali wakanga bakyali waka kyenkugamba omuntu wabanga yali alamye nti kale mba nfudde Shalom ali yogera oba ali nzinira ebyo mulumbe ekiro mu kiro bisobola okubeera tolerated but here muli mu mass mu misa esiibula fa bakatoliki we have the ways we conduct our masses nga tusaba tuna kwogera oba kitegeera we have to respect omugenzi n'abafiirwa tumugoberere bulungi nyagende no respecting alitaje definitely kati wano wozi na amazina wadde yabadde wish yoli waliwo wishes ezimu nga teziri practical ngoina kwesa logic Shalom singo bantu bagamba simanyi buli alama kyalame tukikole tukihonaring olwo ebitasoboka Shalom kati nogamba nti wembeera nfudde ku mukolo gwange baleetanga abeegadangira awo kyenjagala mbadde neegadanga nnyo bakinkolera ogusembayo can we do that and I'm telling you now if we are to honor every wish producer ojja kumfunya ka video yako nga bali mukuzina mukuziko it was very wrong it was very wrong like you have to want to reading the room somea mama ali wali akaaba jajja akaaba aboluganda bakaaba kaloka sito okubye endongo abada musangula kwa maziga that is what I'm telling you oli gemusangula amaziga yagenze dda eyakiwishing abada basangula ko bana tewali Shalom kati choga mukuziiko tukukyuse kyekiri kyekugamba society yafa akantu akandere ku TikTok society yafa tola nti katikira abadde nga asiba akaba amaziga nga ali ku kine kyokwanjula kitwanjula ntuleta obwana obuzinaazinaawo ne bwegiragira bakatumwa ba bend down ebyo ebityo ne batwaking omukolo ne gufa leta dance ori yatwakinze mukuzika aso queen because she was in the same business it was very wrong I respect it wasn't wrong it was very I'm telling you Shalom mubuzibu until when ngo go firidwa that is when you will hear the pain ngomuntu aliyanga ali mukumokinga pain yo kaloka sita ayimbye kubanga oli mukwano gwa the dancer wanye ku scene ya perform okugambe read the room use logic tuchita emotional intelligence Shalom room baje readinze bubi enono ne religion tebite you cannot compromise on that bintu biri bitali compromising munsi no ne dini tebi compromising omuntu abera afudde bintu biri bitekinga on enono ngiri jaino kuzinga jaino zikibwa werekebwa jaino kuwerekebwa ne dini ngiri yo kumusabira you can't compromise that you have to respect the din you have to respect the nono ebiddamu awo you read the room Shalom tuina bingi binnyo bye wali olami byagala bakolere nenge bintu bijja kusoboka nesagala ko chambizi tucha toliwo ogenze nabadde abantu example nnungi nembagamba omugenzi tamale emirundi yayogera nze tamale emirundi namuwira kuva 2 ngesatu wendifanga munanzikanga nyimiridde nengere did bakikola it wasn't practical naye ate yakyogera sagala bagambe mbw agalamidde bagamba ayimiridde choreta kwa nibalita dance ola abazi yakyogera nti munziniranga practically mwe mu mitweja mwe mulabanga kijja mu mitweja mwe jibanga gitoola which I doubt I doubt Shalom kalingo tulize ndikyaliwo n'olama lame ebekijega jega nzo bikiriza omulamu ategerera omufu ategerera abalamu that is my wish respect my wish you're my friend waliwo zitegerekeka nti mbone munzikanga mujozi gwa mani kugamba bitegerekeka kugamba biri inline bisinkinga n'omukolo ogwokusiibula so sikadumanchi balise ku kyalo banange ababerekedde aso omwana woli emisege gy'abadde awo
negitafunamu nakusaasira nekitasasira mama na taata kyemba mulese ku kyalo kati okudda kutya Joshua Baraka wano mukama wange Abija kujja kanteeramu awo wansi awo. nga tudda kujja Joshua Baraka nga nkugamba ebyaddala ennono yaffe yakola ki Yafa. we as a people tugenda mu kuziika kw'abantu nga tugenze kubageya era oluvaayo bannaye mwalabye akayumba k'abantambi nga kabi Kyokka basiba bali wano bali beeraga. basiba beeraga bali ku social media de mukolo gwazi kunkungubagirako mu mbeera eyo whatever kyemulabye mukireke eyo temukifuula te topic oba mawulire because now kiba kitta ekinyusi kiri tumaze kunkungubagirako maze kunkungubagirako maze kunsunga Bamaze kusunga. maze kusunga tulina backgrounds abasinga embi tulina backgrounds tutasobola kukyusa wadde oli wano ng'abamu baaziremu nga kiba unfair okukiteeka ku Shalom alemeredde okuzimba ebijja byewaabwe naye nga generation zibaddewo nga 5 1920 abaana ne bajja ab'enkaaga ab'ekinaana but Shalom omwana omuto yaakajja mawulire mwaka gumu kitundu 2 ne bakwetisa eya generations nga mukaaga N'atazimba waabwe. n'atazimba waabwe baali ku ki oba kitegeera so society yaffe Shalom mbi nnyo tuli very heartless kyoba nze kale zongamba nnyo nti ndi liberal naye mukama waalimpa obusobozi ate binyuma nnyo ng'olinamu ne kasente nga tebagenda kusondera kintu na kimu tebagenda kusondera sanduuko tebagenda kusondera buugi oba mmere oba nku oba ki nze mukama waalinteeka mu position eyina sente era mukanzikole nnyo mukama nsaasire mu bimu ku bintu bye ngenda okukola kagibeera emikolo nti kwanjula Toba kusondera. of course sisobola kunsondera kwanjula mbaga nti mbaga abantu bange 18 ku 2 okwanjula abantu kwegamba nga bya kigero bekikakatako family y'abawala family yaffe y'abalenzi mikwano gyange we go and celebrate sigenda kukola mukolo gwa abantu 10 nga mulimu nga 60-70% abatanjagala ate bali ku mmere yange leka balini media bajje butuulaawo Buliye. oleka bano abana kugamba baberenga they are feeling part they are celebrating with me And they're happy for you. they are happy for me kati fe ebizibu tubireka biri public because batusondere ku busente nibakuwa ono omukazi gwaliko fa bamuwasiza nze ntambi simuwasaayo Mukazi waffe agamba ki? Waboda nga yagamba asanze mu jjama. Mukazi waffe azaaladde. nze ekikoze nsobola okukola za nteekateeka nti gwe Shalom ogwenda okwanira okitegeera Ndikubya mmere. si konsondera mukama akyaki nyambe ampe ku sente nkola ogusaana mu sente zange nti ziba milioni 5 nga zenina zituba tukola kyekijja mu milioni 5 tugende ku URS bottle certificate yaffe tugende ku reception tulye kitegeera tugende mu church webera nga yesoboka si ya benyu sende mekaze baagala ebintu nga biri very simple We live within the means. the means the budget bashimbera bava mu kwanjula oba embaga nsanyuse ensi nga ngenda bera mabanja for the next 7 years why validation That is true. oba kitegeera kakati munange nga antambya nenga abazungu bwe babikola kabere Beckham nga wasa buchala Victoria Beckham ngera abantu abaliko ngere never ali wano gundi ali abantu bali yanga doza nga 50 kinene nnyo nenga yali omugagga asinga mbazanyi b'omupiira mu kaseera yali gambire kaje banzaala Kampito di 12 embaga byo ko 12. ebere ko Trafford Bonna bajje. bugwe Caesar man ne Straka baby Nambole abantu emitwale nabajje nenga bakwagaliza kibola abantu bafunamu obuzibu neetabiirawo bulungi bamukuba okumutta nesenga kyali kyabwe nga kiri private ebintu bina beera very private ne mwabifula public emu bifula public ebyaddala tuba tugenda mu kaseera ka Joshua Baraka nenga kiyakoze kyade kituufu ne yakikoyedde mu society amanyi bagamba kakyama mamera bwokagulwa kamene tusobola kati kuchenjinga baana bano babantu bano they are sadists kyanaku tobola njagala kunjo kyayemba nfudde tunokungogera ngambi so tuno okujja bakuziika mbagege mayiro kabyo gakunsoka okufa mayiro gachali wanga ago bwe bamuteeka Frank Antambi ate ogabalaga nenzira ate ebintu ebyekijega byemukola obalagana Ntambi awo nenzira antu etayere emyaka abijula anze munjo che munsasanye riva nairo nsasanye Ntambi ngenda zimba Shalom 256 Media School ngenda kuwa complex number anti negondi Ntambi complex nani chajua yowere Museveni dormitory Museveni bro kati musomera yangelia media nyakwako Frank Antambi Media Complex kati nyakala ba student bange batume mageye mugende anti polisi agenda soko kuba marabe baawumuliza Ntambi tu emyaka 2 Ntambi ana bajja kujja nga baana bo nga bajja wange nkuzikule
sisobola kuzikula vvu tulina okuzikwanda ngalo abawakana mutambisire otegeera kati nga nzaaliwo okirabye kasenga tulina ki so kati okwewala ebintu ng'ebyo n'okyogedde mu Joshua Baraka ekyo tetukyaleka bantu kumooninga tetukyabaleka twagala kubasunga tukendeeza kamera mu kuziika tetusobola kendeera kamera kyayonooneka ebyaddala naye nga Joshua nze mwebaza nti yagezezaako okukola damage control ensonga asobola okubeera nga yabadde awaya scrollinga biki nayinza okubeera nga ekifaananyi kye nga waali celebrated person ensi bwe yayaanira nga maybe waka bali tebirina kuba nga bitereera bulungi. It isn't, but ngamba damage control yamanyi PR engeri gyatambula kiyinza kumudamaginga bayinza okulabawo weebityo kati yakikoze bulungi walaba ekyafulumya ekibi ekiri awo yakikoze bulungi naye ate Shira Price yakola bulungi Bianca omwana ono mulenzi is called Bianca Pius. I think last year I had an interview with him. Kugundi ku idea kuliko manyaki. Because I don't believe anyone can name someone Bianca and then Pius. Bianca is a feminine name. Oh, Bianca is isn't it? I thought you were Philippine. Bianca ya chikazi. Baba ni Philippine. Kati nino kunonya binebya ina Anti Pius ekirenzi katade Bianca lya chiwala. But it's from West. Yes, kati nyagala amanya gali ku either report card or baptism card gegali. Pass something. I don't know. Pass in the FE. Ele mu Cameroon. Tasobola. Okay. Yavuddeyo n'atakaka naga kati kangende swachoke. Yo kid. Fenga yakyawo ngatandika obikola wadde mbadde mbinjogerako. Byogere owamawulire olina okujjayo context. Jusa kutusa just yagaye kati mbadde munjogerera nti bandya. Nga tebandyanga bansiyaga nga tebansiyagangako kagenda kumyu kagenda bansiyage siswa abona nga ate munjogerako ebintu ngamba ntambi who is to blame, the parents, the society, the poverty? Ogateko n'ogattako n'ataakaka n'agamba ebitundu by'ekyama eby'omuvubuka Modo Music yabirabako nga binene. I saw your big dick. Modo Music has a dick. Kakati bamuyise n'agaba babadde buki babadde busungu. Yabuuza Modo Music awo nene bamuyita mu kabokisi musajja watunga amatama ntengo pambisenga waffe Modo. Kakati Shalom ensonga za Pius mugemuyita Bianca wenaye videos ezo nga ina pini matu pini mu nnyindo yeewunze afana mpenge nendaba nempulya n'eddoboozi lye naluddewo okutegeera nti mwana mulenzi naluddewo okitegeera video we nagiguddeko nalayo mu comment section nti Bianca nemujjukira bambi ndaba ne bu video wabadde nga gy'akola obu nga atwakinga azina nabe manyi omukazi challenge yakola challenges yeyisengeri y'ekiwala mujjukirako mu office ya Balamu Baluga hali ndowooza bamugezezzaako nnyo namugamba atereere mu layini naye olaba nga basiya nsaano ku mazzi essaawa zino era nataddeyo ku ex yange nga nsaba abaana bamuyambe bamusuubiza banja bye nakola nga tukwira minsa Balamu omulanga bamuzze ku ssomero bakoma mu pitu nga agala kuddayo ssomero oyo omwana essaawa zino yeetaaga ddala buyambi yagambye yewadde emyaka 17 n'essuubira nti agiweza bambi. Let's say he said he was 14 namukolako n'essuubira nti agiweza but whichever he's under age naye he's overwhelmed by a lot of challenges ku myaka gy'alina egyo wayayogedde n'agamba taata wa Smith ataye mulwadde talina sente zimujjanjaba atembe yawerera abafamily bingi tubala nze we nagirabye nawulidde what is it called okuwulira compassion kyakutteko nnyo ng'omuzadde kyankuteko nnyo ng'omuntu asaasi kugamba embeera gye yabaddemu it was a very sorry state sabadde part of the bandwagon. You are compassionate towards him. Sabadde part of the bandwagon ate bamuvumye munyi abantu bamuvumye bamuvumye. Shalom nze omanyi nze omuntu omu ku bali basinga okubeera very homophobic but sometimes otuuka notandika okulaba ebintu differently notandika okufuna views endala mutabira as conservative ku bintu ebimu kati newaddeyo nnyo okunoonya because kinabadde nnina mu mutwe oba kinabadde njagala okumanya abantu abali mu character eno ba traits tuli mu kulaba ku Bianca ate nga ndaba baweze omwana azaalibwa nga mulenzi
nenge neeyisaye yakyana kiwala oba omwana azaalibwa nga muwala nenge neeyisaye yakyana King Dionsi oba okitegeera twakadiringa ne situation ya Keko wano mwana wa buwala naye in the body yes but in your head is a man. yes musajja nengamba what brings about this kati neewaddeyo nnoonyereze Research nenkola professor research nengamba kijja kitya bisoboka bibino bitwazudde mu alipoota ya Bianca wako there is not take mu Dimitria why tondetera bizibu musajja bamubako peji nakoze research ku bantu abali mu mbeera eza Bianca model music Keko Chumi King Dionse n'abalala bafaanaganako we batyo nga kyessaagala kubajajinga nga sinnategeera what brings about that. You listen but you don't judge. Okay. Newadde obudde alipoota yeno yafulumye ya Bianca n'abo abafaanaganako we batyo mpulira bintu biringanga bya mirundi 3 ebidescribinga ba Bianca engeri gye balimu ne banna abalala benmenye kati gwe kirungi ennyo wansomako wasoma okunsingako ku bintu bya science you will agree with me or disagree with me somewhere when nkoze ensobi ononsaasira sex versus gender eyo distinction y'amaanyi nnyo okulaba lwaki Bianca yeeyisa mu ngeri gye yeeyisamu nga mwana wa bulenzi naye ng'enkola yeze oba kya expressing wabweru kya kiwala era mu kumuzaala wano the sex wabeerewo biological traits zetulaba mu kumuzaala oba mu kumukola muli munda mu lubuto nga forming okubeera omwana the chromosomes ozimanyi X and Y then the hormones ezize ne anatomy omubiri enkula ey'omubiri bwe guvina okuvaayo structure yaagwo ebyo kakati ebyo ne biridinga ku kyokubiri tuli mu sex versus gender lwaki olaba omwana w'omuwala nenga yeesanga omwana w'obulenzi gender identity nti omwana oyo waamala okuzaalibwa ebiseera ebisinga kikyawulira ye munda how feeling ku gender ebbiri the female and the male their internal sense of being male or female or both waliwo feelinga nti ndi male nze ntami feelinga ndi male ate kyendi waliwo omuwala feelinga nti female kyali waliwo abantu abafeelinga both sometimes afeelinga nga mulenzi sometimes afeelinga nga muwala now this is science oba nafeelinga neither nga talina kyawulira oba mulenzi oba muwala bamuyita batyo oyo simanyi ne abantu gye bali we batyo nga talina that feelings abawala yes the gender identity they can't identify as a man they can't identify as a woman they are those who identify as a man nakirako ebweru ng'osayininga gender walosima obanani biki nani binary thank you yes nali feelinga ka form yes nenga tela waliwo era atikinze nani binary si musajja si mukazi kati science ebinnyonnyola kyovolaba nti kufa abalina conservative cultures omuganda fengaba nga African society because tuli conservative nnyo nti amateeka gawe gayise agebye ebintu bali bannaffe banna science nga abansizire ezaakulaakulana zitaddeko nnyo envumbo nga ziraba tunyigiriza bo nga bagamba nti mu science kisoboka omulenzi okubanga afiringa nga muwala webale nnyo kisoboka oba omwala okufiringa nga ye mulenzi yakiwulira yo science ogenda mu chromosomes mu hormones the anatomy they have ways they are explaining those things kanya tugenda ku kyokusatu nga tukyali mu sex versus gender the gender expression eriba the gender identity yes how someone shows themselves outwardly how they dress okitegera the clothes the behaviors their voice the grooming tojjukira mu butofu twabiranga mu butawo mu P1 P2 P3 nga waliwo omwana muwala nga ayambala ekiteeteeyi naye nga walaba teri amulaba nga akijjamu nga ayambala okitegeera nga tuba tugenda mu break oba okuzanya ku mupiira balangi nga ajja n'azannya naffe era ng'olaba fiziki ye yakirenzi twalina n'omwana omuwala we Rubiri ng'omwana azannya omupiira nga tusinga naffe abalenzi omupiira era ng'abeera mu balenzi baidifyinga nabo tayagala kubeera mu bawala okitegeera buli kimu eddoboozi kwegamba now that is called the gender expression kati Bianca w'omulaba how she expresses herself feminine ulira wengambye herself himself outwardly is the feminine side kati it explains gundi zaalina
pini zaina emimuba naji natutobaza ku mumwa sometimes nawambala wigi kati ze ntambi sisobola because how I feel, how I express the identity. Atwadde gwendi ku radio Simba mbusenga asonye twala Champions League yakwambala Gomesi atwala mechi samwe nangamba ha nani yasinza okulaba ntambi mu Gomesi kati juki na daring ekintu ensingo utasobola kukola ide ya weikola ki wenyumira era dembere na ntaasa na kuba penalty nenyo ate Gabriel na missinga now nowona Gomesi yes omwana azaliddwa nga mulenzi Bianca Pius science ya proving and they can let mukasela katono masao asobola okufeeling okshowing the feminine how they identify and express themselves not because their body changed the sex era sigala mulenzi nenga munda internal webale nnyo kati tugenda mu kibatu sobisa cha GID gochimanyi identity development yes katugenda ku the prenatal hormones bali tuli mu science muige katulaba oyo omwana oyo wali sijja kubula prenatal hormones tulina tuyita testosterone levels definitely testosterone levels ne estrogens okitegeera the exposure ngoli muwombo can kisobola kubera influenced ne ki influencing your brain development ngo developing oli mto lwa mama wo testosterone levels ne estrogens yes zi influencing obwongo bw'endowooza y'obwongo bwo webale nnyo kati novaayo ng'oli mulenzi naye ng'olowooza ng'abakazi ng'abakyala era wegendereza abantu ababeera ku live okwo ng'ayomba nnyo TikTok live akaunti saabo ni waliwo abantu abayomba lugana eggu oyomba nga mukazito kugamba estrogens nez'abakyala zasuppressinga testosterone nez'abasajja webale nnyo nayogera nanyumyanga naawe nagamba esansi omunsingako wemba nsobezza ompabula oba okitegeera kakati otugenda ku the brain structure differences nazo nogatako ne genetics sometimes wado mu developing omwana mu gender identity development GID ezimu zimanyi okuswitchinga ez'omuwala the brain structure nefuke ne genetics niziswitchinga eno ozadde mwana mulenzi nenga biri bya switchinze dda yalaba muwala mu mutwe listen and listen but don't judge tugenda mu the transgender and the gender now the diverse identity male at birth but feels female from childhood yenga cha feeling mulala body female yes yabwa akula nagenda mu America naganze King Jones ndi musajja and it's not acting sibya kwekoza yes it's identity driven expression oli natambula akola bwatu have you seen such boys webali kati fe the boys utwa fe tulowooza they are acting kiba kyaddala baba muzala yikyekyo ngakola bwatu akwati waliwo twali mu kulonda kuno bajjako data bajjako internet twagenda ku Kurax okulaba karaoke tomanyi muntu akuleka eri ensonga yanje ku Kurax wesirikire katwali tuva ku classroom ndine kimwesigwa ddyo ekyo kasuku nga atuyise mugenda ku Kurax ngejudde bwe tukatawali nti abantu bakoye waka wano 15 Januari ntuula ntambi bandeetera ebyokunywa byange nga waliwo omuvubuka Shalom atudde mu maaso waliwo omuzindalo ogukuba eri omwana Vanessa ayimba Vanessa and the band ayimba na Irene Namubiru olwaleero njagala mumanye ddala ekivu ekinkabya yono munange omuvubuka n'asituka Shalom n'atwaking neyekola obuntu Shalom naswala abantu ne bawuniikirira naye nga ye alaba kiri nnomo kati fenga tulaba kiri abno kyekino and yes the diverse identity nga is not acting ye this identity driven expression nga kyawulira kakati we as a society wakati bukubeera conservative ntambi I'm a conservative person sometimes jenko okunoonya jenko okubeera exposed to knowledge the other part of ntambi becomes liberal so I was very very homophobic but then sometimes you get it because omuntu ali conservative tagana kumanya tomunyonyola binagamba kyebyo amanya gamba mubyogerako mu promotinga no now this is science gwe nkugamba nange nalisagala kumanya but these people exist
they do exist. The new the science, I'm not promoting anything, just people to know. These people exist. Togenda ku mukolo gumu ogwawadi nga guli ku Serena olingira abasajja nga bambadde dresses kubuulira example ziri practical. Ugambe hosti ayambadde wano gwe nali ayita bamodo ali omusajja tasimanya chechi awali omusajja gwe nalabye saka kwogera yogera nseto yogera senga ngali bwat actually we went bath and we are going to model. I'm like wow kali go ulaba acting era oba irritated nga checho what a wow nga checho chali identity driven expression nga yeyo ukatwaga batutange waliwo some function in your plant batutange nga tajja ajja bambadde bitete webali nawe kwa ne makeup webali nnyo kyekiri kyenagambe kya gender expression, how someone shows themselves outwardly, the clothes, the behavior, the voice. Nga nobo mutuukiridde negwe entambi subala batubanyumirwa nga musajja n'obulo kyokuboli naye nga kyekyo kyali nga kyekyo kyali oba kitegeera wadde waliwo ababiyingira no mu bukulu ng'ensonga ate endala si ekyaleese payasi otuuka ogamba siga bonaabona nga omwana yeekyanze oba yeekyaye kyobola nagambye nti nze sobola mujajinga wabula abasobola okulichinga out wali abantu bangi nnyo abalina olumu traits ezimu ezibamuyamba kati bamutwale bamuli habu teba rehabu nga tekyali mu rehabilitating kuki taking back to school emeta school ate bali rehabu school these Catholic schools or Muslim schools aga amasomero g'abasiraamu wali omuggo blaza anti ne bamukuba naye oba tojjeewo kiri. Like you cannot defeat science in Mbere. Someone katugeze someone nga chromosomes zene hormones zene anatomy the biological traits at birth za switching kati rehab hayachi. And which parents would want their kid to share this class with him like want to influence other children. Kankubuuza wali omusajja ayagala ozaala omwana omulema. Tebabazaala. Kati omulema omutwale mu ssomero atereere omugulu gugire. There are people who are this is science that you have to know. There are people who are going to be born like that. Stop being conservative. Hey, I should be liberal. Be liberal. Equip yourself with knowing why knowledge, why things happen. Yes. So hopefully, I know this. Chigenda ku abantu bagenda kureacting ko bulala. But anyone who is going to react on this, come equipped with knowledge. Because don't just come. Yes, because don't come with emotions. I've ever been emotional like you on these issues. Not until we nagamba kansome lwaki people behave the way they behave. Lwaki omuzadde atuma omwana we erinnya ery'ekikazi. Akola atya? Nembisoma nembiyiga. Omuzadde atuma omwana erinnya ery'ekikazi. Okate nyamutuma Bianca? How? Omuzadde asobola kutuma Bianca. Yali etuma? Taliriko kwaidi. I thought Bianca obuzannyo bwabukedde buno. Nga Bianca muwala. Yo ya kikazi. Waliwo amanya gali unisex. N'abakazi balituuma n'abakazi. Shalom. Jehovah Shalom. Shalom. Yasamira tempa kweta Hadad. Yasamira. Kisiro. Munno wachi agamba atya? Munno wachi akujjukiza kumutwala esatu eja Uganda. You can subscribe with Munno Watch to watch all genres of movies. Are you interested in watching action or horror? Do you want series or adventure? Are you interested in watching a love story or comedy? Do you want crime or family movie? Sci-fi or romance? Kung fu or drama? Sport or thriller? Animation or Korean, Filipino, Indian and Chinese? And also we are bringing in something new which will be Ugandan production. Michael Jackson. Nange njagala giraba. Njagala lero nga nindo mpira gwa South Africa. Sigenda kukola njirabe. Nabe eri etya. How inokola ku saala mukaaga. No, there's a problem, Nanti. Okay. Now, abagala okulaba ku movies za VJ Junior, The Incredible Eva, Challenged but Never Equaled, ainaka movie ke yakoze ke bayita Michael. Michael kanoka kwata ku Michael Jackson. You will enjoy this movie. Michael Jackson is regarded as the greatest artist of all time. So there is no way when you are following music, not about anything, chibakoze Michael Jackson. Oba olimba, oba kitegeera. So yagikoze. And also Pije uli inayo kachi. Uli yangambye akoze naye Michael. Oh. Kachira abakasavu kanyama. Iyo Michael yagikoze. Okutege. Pije uli. Ali nankule yakafyo kata passenger. Kajimoni Hunsu. Oh. Yakakoze bulungi ne physician, that is Vijay Ulio. But muno bakyine chenja ulo buli Vijay
yamuteekako gwe kaba kasavu kanyama oyagala Junior oba oyagala Emmy Emmy yakoze MIS seri nnungi oyagala Giovanni oba oyagala Tom yakoze seri eyabaita Night Agent season 2 ne Jack Ryan thank you njagala Night Agent season tutwagimala what's the season 3 ejabuzi season 2 baliko okay ISP muganda wange naye jali yakoze Katava yakutumira namusange menga wa ISP sajjoyi wakabyo nambonga kunanga Frank Antambi agamba we bale nnyo so big up yourself VJ ISP tukwagala nnyo so bwe bwomi bwa munno wacho kwata emitwale 3 ya Uganda subscribe with us so otandikira ku simu go download the app either you are using Android or iOS wona wogenda jojja app je tuli ogirete teka mu email address otekemu ne password yange sayemotali emeranviri wachusiza from Arsenal never champions league katejo wangu kati niye mpya sayemotali emeranviri what ina said that transplant magenda ko on tofu mwenye abata ina sente sayimonga tamantana zula chabaita only fans wali tabideza problem eriwa nazi kuno omwezi ogw'omukaaga gwabanga mwezi gwa bujulizi kujjukira abajulizi kutusabira ggwanga kati mu Uganda omwezi gw'omukaaga gwafuuse gwa noodles from different nakwa ekisingo wolereza okola PR wa K2 PR bambi bogira CPR omwana oyo bamukola ekintu ambi ex boyfriend we naate ebintu bye K2 na afiriza ffe kali osolobera ono osabayo omuntu akantu nakakuma ntubiririzinga so nayingira wawo n'obulumi nti bane mutufiriza ba ex abate ebintu by'abaana abalungi tuba tuvuddawo ne wajjawo omulala olunaku obwakeereddamu ebasema ngujjo fe abali active 24/7 abatajjako data nga tugenda okwebaka ne batuyiwamu tugenda okulengera son of the soil Aiba Marcus mutabani wa Dr. Jose Camilio I'm upcoming the future is calling nga atuyiyemu nengambo banga sayimo mwafuna seza kawalata aguleo account ya OnlyFans atekayo kawalata atekaya kawalata ali ajjo kanyumirwa abana smart fetishes zenja wo kalingange egu akawalata kataina mviri kabanga ki ocho yogera ogera ku abba ntambi kanso kyangu in the first place do we have OnlyFans in Uganda? Content creators who have OnlyFans account in Uganda? Definitely. For example, there is a woman or there is a lady called Nana Webber. Yani Nana Webber. Ugenda olabe video ya Bebe Cool jibayita was it kabulingane? Waliwo video eyo. Waliwo video Nana Webber. Ya ina kisajja ekizungu anaba jibayita Webber. Muwala munyarwanda ne yakulira wano. Ana OnlyFans account. Aina OnlyFans account. N'abalala bangi abazirina nga wengenda okunnyonnyola OnlyFans etandika tegeza kinda beginning kino shashagala kumanya Manchester Lady gitwala Abba Makasi nga ato obuntu OnlyFans yakimeka Shalom Oil Abba nakimeka Shalom Oil OnlyFans etandika 2016 mu kibuga London yawo yes sinkadde 2016 company eta OnlyFans bagita Phoenix International Limited Era musajja yatwetera OnlyFans kwa tuli mukweyagalira sawa zino bamwita Tim Stockley yafudde mwaka guno yafudde mwaka guno era nasinso bakabanga okubagiza kati team oyo yagitandika then 2018 najiguza Leonid Radvinsky omulasha yes najimuguza mu 2018 kati ngajigula sente like billions nda kubulira muganda wange obugagga buli awantu awo nabadde nkola estimations nga just this last year 2025 billion 8 zezali spent by funds eza Uganda eza dollar ntambireka yes billion za dollar soko pozega amalo kwa dia jazz million katoni billion 8 Shalom eza dollar obusenga weka mu za Uganda obuse obutabalika trillion bwe butabalika abantu bazifuna bitundu bya chama billion 8 ziba spend mu 2025 last year feba fans aba subscribing kwa account says so ono mugazigazi Leonard Radvinsky naye ono team we yafudde we yaji initiating mu 2016 ekirubirwa kye yayina nga ayagala ali wadinge ba content creators directly ba creators ab'ebintu ebyenjawulo directly nga fani gwa waayo zijja kwa account yange webale kati nga tayagala nti mulira yinge ku AdSense ne yamuba YouTube wedi oba sponsorships nti munno wachi simanyi Shalom Power ng'omuntu wokolera content wongo ina basabuzibo ogaggawalirawo era n'akikola ne sawa zino kye kiriyo
nti creator atwala 80%. Watwala 20% nesigala ya platform. Bawambe wandi. Kati abana bagaggawadde. Uliriza. Now, abantu kye batategeera bulungi. Only fans eno. Mu kugitandika. Etandika nga batagetinze ba musicians. Bayimbi. Fitness coaches. Ba chef bano banfumba. Ba models, music model. Ba influencers. Afumba? Yes. Ngagenda kulagayo. Byafumba. Andi uliriza. Era webali bagironchinga fa bajjukira obulungi ennyo. Content yaliko fitness content abantu nga bakola gym biki otegera music yennyini entertainment lifestyle and modeling behind the scenes content from influencers then adult content ku adult content yao kakati nga buli omu emuketalinga 4 nobera footballer ngoteekayo content nakatira we kiri kanelo nyasoro teekayo ateekayo ebiviri bye natekayo ennyindo omuzungu naga oh what a nose na ye balanga kibanga kya kulambula kakati OnlyFans ya feno eboominga 2018 tuyingira covid abantu bali waka nga bali waka ba creators aba creatinga nafa abalaba ntu overwhelming nejula OnlyFans yes era mu 2021 ono musajja Leonardo Radvisky oyo n'agamba abaninze adult content aveko wachajjake obuntu waffe nga na ina pressure okuva mu bagundi nga ina pressure okuva mu payment providers payment providers ezibayamba nga wala banks nga wala bichiko telecom companies mobile money eyo webityo nga yibagamba we cannot enable this kakati na ayise ekiwandiiko n'agamba adult content ya mugobi jukira yalesa abantu mu covid ngetandika bali waka oli ali yekka eraga kulabira ku buggo webale nnyo kakati waayise ekiwandiiko ekyo hala kubalusubona tali kiddira abantu ne bekalakasa ku makubo bekalakasa eyo jawabu gye baali ne bayisazibamuweereza zi email addresses ne bagamba platform agenda gimulekera OnlyFans kubanga essaawa zino ndozanga ebitundu 75 ku 87 content atwalayo abantu oba adult ono nakendera simanyi music simanyi entertainment awo wewat teri content wa dini asemesa dini gospel yali baddeko neka ngenda kuwulira obuzibu obwajja kati saawa zino kuliko fan accounts bana bagenda okulaba because you have to have also an account to go and watch other accounts kuliko accounts milioni 377 377 million fan accounts abazirina abanyumirwa content yo webale nnyo abanyumirwa content then ba creators are creating content 4.6 million million nya mu emitwalo nkaaga ezaba content creators OnlyFans nenge ebitundu 75 ku 87 adult content X-rated content egwange lya America lyokka 49% content creators and never fan bava America 49% ensines negaba nebira America sisi ngamba pastor bamanya Benjamin kati mu Africa ense zikulembedde South Africa number 1 Nigeria number 2 Kenya number 3 Uganda number 4 nava tuinayo accounts ziliawo abamu kwa celebrities abamanya abaliko OnlyFans OnlyFans uliriza bwabali kingo obuntu bwa uliriza mwana tu kakati omu kwa celebrities abasooka ka abamanya ali Iggy Azalea omuyimbi yes era yali most grossing bayasinga okufuna naye nga tafuta si content wa buseegu kuba kugambye batagetinga bangi behind the scenes music bichi nagenda ko naye na dropping navaako nalwo mpyaze kati byakola adult content yagala nasaanikira nabelanga subject ya platform kakati bana abayimbi abamanyi abayina kumanya ne batya PR backlash ne controversy ne reputation brand concerns bana batya nga bano bashalima batanonyereza nyoka sawulira OnlyFans nawulira Iggy agamba katoyo museegu kati amu ne baddukayo naye abasigalayo nga ba Tiger omumanyi rapa atuwayo akantu webale nnyo atekayo akantu omuga gwa Musa webale nnyo Cardi B yasigalako naye nga awaayo content wa behind the scenes kagwa atekayo Black China yatekayo akantu je kali ku account yo subscribing ja kumpa kuloginzo njakuwa Kamen Electra
naye alina account naye yateekayo glamour content we bambi mukazi ali myaka 5 mu bagenda kugamba omukazi w'omukulu bw'atyo alaga Amber Rose ateekayo naye ateekayo adult theme modeling adult oyo naye nga olaba era kata ebe yalisuula muko nali kulaga mazzi wali nga ali mu kuwuga jacuzzi webityo then Mia Khalifa yensi yonna emumanyi iyo retirement package ye eri awo akoye zino website okumukulusanya ennyo bayita ebisajja bikawaddwa ne bimuyitamu okitegeera kakati onule fani zeno walabi Abamakasi lwaki watwalabyo Abamakasi alina girlfriend we okitegeera nkugambye enefuna kiralu you don't have to work mbono nyo omulimu obeera olina account kuno this is how they pay onkubuliye sente abantu ze bafuna abali mu mayumba abeggalidde yes oli mwala mulungi oli kakati you subscription you go and subscribe when you subscribe ono content creator yateekawo sente za subscription ntinze buli mwezi ncharginga $10 anjagala bikanaku oba ncharginga $2 nabe kanaku $. kati uliriza kakati subscription ya month nebeerawo nga yeyingiza naye mu kuyingiza nti omuntu yasobola okubeera nga accessinga page yo ne bateekamu akokubiri akasel pay-per-view nga buli kateekayo yakataddemu wali kalooko okalaba osasula senti aleka exclusive content nga yosobola okulaba ono gwataddeyo obwereere naye kati okwanulookinga ka video akalala ng'osasula sente yazeegerekera zona zeyegerekedde yafuna 80% platform nesigaza 20 kati bano Abamakasi baba bateekayo ne bateekamu obukufulu buli akaggula asasula sente $, empitirivu ennyo ne balaba nga bayitirivu ennyo ekyokusatu bareceiving tips nga bogenda mubano nso tippinga abankoledde obulungi kasobera nga emirimu gyongo gimaze bulungi nnyo ofuna akatawulo sangula ku mutaka Shalom Oil wano bwoti omaze twali amateeka mu ngalo ng'omwa ku tip webale nnyo webalire ddala then n'ekyokusatu live streaming ng'ekibadde ekyanja webale kati kuonule fans kwekulira era live stream kuliko sente zaayo sigwavudde ebweru gwofunyo kuliko sente zaayo nga ku promoting okitegeera kati eri abantu bakyali omu basombwe Trump tetulina mirimu agula wa account nasako stream ngale premieringa webale nnyo sawa bbiri atandikira ku bbeere webale streaming yetwala sawa ngemu nenga sente ziyiika nakolekano jaddo webale abaana bagaggawadde muno sente empitirivu ennyo nati ntambi sente mwezi empitirivu bagaggawadde but privacy kati teri otasobola kunkweka. This is what they do. Ogenda muri mu account ogenda mu settings osobola ku blockinga nti content ono region zino oba ensi zino teziraba kati bana banje abana Uganda abaliyo nga ba blockinga Uganda ba blockinga Kenya Tanzania Rwanda bwemba n'omuntu ali mu America beka inesi mu bbiri nagulawo kalooko nga ndi mukulya na recording nisimu yoko zezo ziriki zola ku X kwa X yo yabikiriza otaswa akira bekyombo waba recording amugane abana bayina gundi they bypass mu ngeri nyingi nyo video ne bufunika oli ayina account na agenda ne namufuna kati content ali namtwala ku pages ku websites endala wabye statement ya Bamakasi natumuvaako yagambye bwati na mwana yampereza wano mayino omuntu wangampa kati abana bali musene omwana mukazi ali lubuto tebali sene Abamakasi yagambye more noise dropping Friday as per now ignore the real noise agenda twongerayo obuntu yes kati abana bategera sente ziri tagenda sombwa jajja tata mayanja nti bansindikireyo ayina okufuna ku sente zigenda okugula ku dope. What is dope? Abakitegedde bakitegedde dope chichi otewa bay beka dope chichi gwanye njala bakitegedde kakale yo sente osobola kuzifuna mu child support eno sente koti ziyalagidde zigende eri ziba tezimala kati omwana abayina okukola omulimu gw'omuntu kati wanya bamuyoza zamba omwana mukozi zadi working kati mwe muri conservative eno mulaba kive eri mu America w'amaanyi ate kati wano mwamwongeddemu wakatali kati basabu bangi bayongedde okulaba tumanche mwamukoledde abali mu sente kati eyo account ya muwala kati account ya muwala kati onazanya naye era nga bagabana bagabanira kuleero on performer kati ate omuwala ayina zakuleze ziri private nga abatalimu
oyo aba akyali mukyala wange bali bro mwe muri conservative bali they about the dollar they about the mula ndi weebukanaga kati gwe weebukanaga ojja fo obwavu weteekemu omugwa kati nzigulawo otya account banja yakulaba okugulawo account genda website www.munowatch.com so saga munnekange saga mbwenja samira nammwe natuse masakati g'omwaka sinake ninawo kati kangezeko nile fund tuli banzi bange nanti omanyi lwaki abazungu bano kale culture yabwe etono naye ensi naye edduka kati abaana bava wano ne batuuka eri kati eri it is very very normal okitegeera why nti bo kasobera ngo wezeze emeka kyoba ne only funds okugigulawo obuguzi 18 okugigulawo toteka president am 18 bakusaba driving permit wana kusaba national ID ne balaba emyaka nti jejo nibakukkiriza gwe creator n'alaba kati yalibo baakitwala nti woza 18 it is okay if they protected this minor alina okuliko amateeka gaako nti tokiza bestility okubakanya ebisolo bino tofokota muno bintu weebito balina amateeka gaabwe agagoberekeka amasamu you can accept all as long as you're 18 rights policies zaabwe zigoberedde bulungi tebasobola kukusiba kati bano mugwangira Uganda bakutaba abaana jo abatadde mu court nabagulako aggravated what human trafficking something like that kakati ekyo bafa ku kikula ky'omuntu obulungi obuwanvu obutono amanya enkula kyekikuwa basabu abangi oba kyekibakendeeza kati mu Uganda emusime yabayita anti emusime yasi ab'ekikulu ekidriving on funds account abamuwala asobola ofuna esajja ekibi Black Sugar ayita ayinza siitaanamu ne bamala ne bawera slowly by slowly bamala ne bawera wala abantu abafantasizing ku ebony girls ebyana ebiddugavu ebyo nga sobola bafuna awo omusajja obuli Cyprus buli Turkey ne kati bana America Black Sugar batayita batajja funayo client bagala abantu nga ninga amala nafuna mulimu ne bapukami mulo ne abasudani bayinza okwagala Black Sugar ate kati awo ne kati bana abana bangwirwa kati nze nkubulira ddala Sharon nade nkola research yange nenda ba accounts ezive Uganda nga ba creators I got overwhelmed banji nga ziri mu thousands kati omuntu akolanka sikuna abasogenda ku funds agula account aganya nyo olubuto agana gulawo ne beerolera kale tuyamulaba beerolera amawano Job Janti agamba ati omwezi gutuse masekati tugutambula antu atana mimi Job Janti soko obalikemu nabo soko balike tugende maaso all right kakati no munnange tuli kwaba makasi yaka center kanonyeza bwatyo abana bo mugenzi Paulo Kafeero bo basawo kumenya sente nga batunda ebintu bya Kafeero emu kubye batunda enyumba ye Kajjansi yatundibwa yo kiri confirmed ngamba Frank Antambi Jane ezafurumye ne bagambye senga zikoma week ejja ne bazula nga kubaana abatunda ebintu bya Kafeero siba na ba Kafeero bagenda kubasiba n'abagula bagula mpewo ninga balakunambira ne Frank Antambi etteeka ligamba ki 1 kwestate y'omugenzi 2 singa abaana n'abakebedde basangibwa nga siba na ba mugenzi naye nga batunda nga mulimu nga baswaza mu kubaga abantu nyumba ye Kajjansi what next n'abagula what next kyannaku nnyo ensonga za Kafeero zituuse wano nsaasiridde nno ddala abantu abagula ettaka eryo okutandikira ddala ku nyumba ye Kajjansi genda ku estate y'ettaka erya acres emeka 27 waliwo yaguzeeko yiika nnyo mwezi oguwedde yaguze empewo ewedde emirimu olw'ebintu bino wammanga mu Uganda tulina amateeka nga wengenda okugalambika ate kino kibere kyakuyiga buli ali eyo mwane muyiga ebintu bino programs zino twewaayo okusoma tubere nga tusomesa tutusanyusa busanyusa tubasanyusiza abamakasi tubasanyusiza wa ne kati wano kusomesa mu ggwanga lya Uganda bibino ebibuuzibwa Shalom kati gwe wuyo olina Jaden wo ovudde mu bulamu bw'ensi ozadde abaana abalala ebibuuzo bibino okusinziira mu mateeka ga Uganda muddemu ekibuuzo ekyo nti n'essaawa zino singa DNA zifuluma
neziwandulula abatunda bagenda maliza bali mu kkomera lwaki wawan ekibuuzo ekibuuzibwa who ani can legally sell land of a deceased person ani akkirizibwa ottunda ettaka ly'omugenzi legally mu mateeka ani akkirizibwa ettunda ettaka oba ebintu by'omugenzi mu mateeka akkirizibwa ba mirundi 3 ali appointed alondeddwa yes that is the personal representative nenga ba mirundi baba na 3 the executor yanyo executor yoyo yateebwa mu kiraamo nti Jayden yes ngutaddemu yes ku bintu by'ebukanaga yes bwe mbanfudde gwajja biddukanya naye era kooti yeeyina okuwa olukusa okwobutaininga what we call grant of probate olina okugifuna ngenda kuginnyonnyolako tofaayo ndi ne mu kiraamo nabeera bakuteekamu olina okugenda kooti neekuwa kyebayita obtaining grant of probate kakati abo owokubiri akkirizibwa okutunda ettaka kibala njagala neebuuze nnyo bano abaana abatunda ettaka mu kulitunda baali balina letters of administration nakola interview ne Swazi ng'alina zaali ntuufu yazisweyalingirako oath nkubeera entuufu zaazo baba bazijingirira kuba kooti yezigaba wabula teweesumbuwa omuntu owokusatu owokubiri ng'ovudde ku executive yateekebwa mu kiraamu n'agenda kooti nemuwa grant of probate yabeera administrator that is nga tewali kiraamu oba okitegeera era ogenda mu kaapu e162 erambikira ddala bulungi nnyo that you must obtain letters of administration owokusatu nga administrator taliiwo gwe bayita administrator general that is the state office asobola okutekinga over estates especially nga tewali applyinze kufuna kubeera administrator oba nga waliwo enjawukana ngeziri mu kyakafeero wano era woba okebedde mu administrator generals act kaapu e264 ejja kulambulula bulungi nnyo muganda wange Shalom letters of administration zezitya eziriwa those are the court issued documents giving legal authority to a person to manage to control and distribute a deceased person's estate when there is no valid will kati nkubuuza kooti yezino zishuwinga document era legal ewa olukusa omuntu okumanaging controlling ku lw'omugenzi so ekuwa those letters of administration kitegeeza ogenda okutunda ng'ozirina gw'ogenda okuguza zasooka okukusaba naye nazikonfaminga nti ntuufu kati administrator mu mateeka ya becoming the legal representative of estate eyo era amateeka gamukkiriza okucollectinga property okupayinga amabanja okudistributing assets ku beneficiaries Jayden afune kino gundi afune kino gundi afune kino oba okuselinga property okutunda ettaka for example b'ennyumba but only when necessary and lawfully done si kutunda butunzi but otunze mu mateeka era otunze mu butuufu genda okuberedde succession act kapu e162 ojja kubisangamu oba okitegeera kati essaawa zino ekiri mu kwebuuzibwa abaana abo baali babirina kubanga simanyi oba kafeero yaliko ekiramu tekyaliwo kiba kitegeeza nti wano yes wano there is no executor ow'ekiramu ekyo we yali baddeewo yalifunye grant of probate okuva mu kooti ekyokubiri administrator abaddewo waali owa estate ya kafeero simanyi ne wabeera waali ayina okugenda mu kooti nemuwa letters of administration okubanga managing ebintu ebyo n'okubeera nga akola ki atunda wekibeera nga tebyaliwo abaana mu lukujjukujju lwabwe ne batwala ne bagenda ne baguza bebaaguza baba baguza empewo ewedde njagala nkulambulule wano constitution ngiina wano kuba yabadde constitution kiwano the legal effect ekiyinza okuddako okutunda ettaka nga tebali authority name nga ziri letters nakugambye abaana oba abooluganda singa batunda ettaka without letters of administration okutunda okwo that sale is invalid mu mateeka era court ekitreatinga nga having no legal effect oba waguze eki mpewo era aliguze aba risking okubeera nga alikola ki nga aliguze aba risking okubanga agenda kulizaayo nga aguze eki mpewo era ne criminal liability esobola okubeerawo that is if ono gwe baguzizza abatwala bano mu civil bamuddize sente tebazirina
imprisonment yebere genda okubeera ng'eddako oba okitegeera. So provisions ezo eziri mu Succession Act, eziri mu Administrator General's Act, zezo ezituwa ekyo ekibeera kiddako okukakasa nti nno abagula mpewo. Wabula singa basajja battu bano abaagula baabuzaabuzibwa bo nga balaba baguze kituufu, empapula zizze, letters of administration bano bazibalaze naye nga si bituufu, then babeera tubayita ba bona fide purchasers. Bona fide purchaser yoyo nga yaguze mu good faith, just mumuwuddisizza n'omuguzi. Yes, kati bona fide purchaser remedies zibeerawo nti ono amucompensating, amuddiza akasente ke, oba ategeeragane ne bano gyerizze, oba bongereyoko kasente, oba bikoze bitya, naye ng'ebiseera ebisinga bagenda kudiringa n'ono yakola ki eyamuguza. Wabula singa bano tebaalina ebyo nga Administrator General, letters of administration, because ekisinga okwewuunyisa nti n'ebbeeyi yaalyo atugeze Shalom ettaka lya buli yiika ya miliyoni nga 4 ngeza bugezi oba 6, naye ono omuguzi n'agula ku miliyoni 5 ng'akimanyi bira mpango bya abatalina kyabanja eno, kubanga bagamba he who comes into equity must come with clean hands. He who wants equity must do equity. Kati wabanga naawe sebo walabanga deal kuyisaamu buyisa notakola bwenkanya wagenda okubeera nga wava obuzibu. So ebibuzo biringanga bisatu, whether there was an enforcer mu kiramu, whether they were administrator nga bazo okufana bamulonda nti no yono nagenda mu court ne mu letters of administration, whether ne mu kutunda batunda mu butuufu oba mu lukujjukujju. Kakati okusinziira ku research bwe nkozeko omutono n'ebembuuzizzaako bangambye byonna tebyaliwo ebyo. Bembuuzizzaako bangambye byonna tebyaliwo, kwali kukukuta. Kubanga wano oba ogenda kutunda ng'oli administrator ng'olina letters of administration era mutuula ba beneficiaries be bani ano mukkiriza nti tukkiriza meeting minutes tukkiriza tutunde sente bweziti era tugenda zigabana bwe tuti oba kategedde. Kakati ebibuuzibwa byaliwo oba tebyaliwo, abaagula batakero bagula mpewo tewaliwo legal effect ku ddyo kubaagula, ababatunza be bali mu buzibu. Swazi kafeero wange wabanga because nchuwa esente zaggwawo, nchuwa talina wagenda kuzijja. Swazi kafeero abazza kooti bagenda mutwala mu kooti osiruzira. Kakati bwe bamutwala mu kooti, kooti erage asasule, emuwe ebbanga we zinaamulema teba kirala nga batusula emyaka gyongeena oba 3 whichever simanyi anyway. Era senga bidda nga Swazi mwana wa kafeero nga yatunda, does the argument things still stand valid? Okijjanga mwana wa kafeero tuddayo waliwo enkugambye nti newobeera nga muli baana nga muli baana tekibeera automatic kutunda without other factors ziringeza letters of administration olina okuba nga ozirina. Kati whichever we ali mu buzibu Swazi kino tekimutaasa, whichever we ali mu buzibu akagenda omukyalira. Wabanga mwana nga yatunda era yatunda mu bukyamu tewaliwo legal effect, tewaliwo letters of administration. He wasn't the administrator in the first place, he wasn't the executor. Tebamuwa grant of probate if he was the executor. Ate mpulira omusika tebamusaako mulumbe twalwabya ani tatasaako omusika kafeero gwaleta yalaama ko kafeero yalagala Simon n'ataako mulala. Kati amateeka munange malala mukko era balina okuvisitinga kanso muhumuza yayinza obbagayidinga naye nga bali mu kabinu. Enkya tulwagikazibwa kaponya kasaa 10 ku front page emitwalo 2 etaano emmeeza million ujje twagire agikazibwa kapo bwe tuvaayo ate nga 2 tuwa Nalongo Lewis awo Amerika ewali menivie mujje emmeeza million nyempunyumirwe mpola agala okuzimba tokulimira bakikanga oli sente yokola akasente ko tokaweza senga mu kolimirambu yakubba wesa aba Simitiano Construction Company bakuba plan approval bakola surveying bane interiors company yabweyo basangwa Kampala na Bingo 0758 82 1603
oba 0787 94 35 39 akawungezi ka leero wange onna kutambulidde bulungi ani ejjo wa Friday ejjo eri ku Papa Sporting abiri so 19 I don't know but it's Friday 12 plus 7 because tomorrow is Friday 19. 12 yes 19 19 that is if I'm not mistaken Okay. anyway but you watch out ejjo naye ate akawungezi nalongo wange abiri tumazoyo era mwezi guno Friday gye tukutuddako bona ba friends ye wa Saturday natuvudde mu Magic Cup so tugenda okubeera awo naye nga akawungezi kalwa nga kugenze bulungi tayira okunywa ka Castle Light akanyukuga try it out ne Castle Light what njagala onywere ka Castle Light no uliranga kakukirira olaba wa World Cup ng'onywa Castle Light World Cup agenda kunyuma nnyo ng'onywereddeko Castle Light ogenda ku supermarket Yes. genda ku dduuka Mumuteeke waka. njagala onkula ekifaananyi ng'onywa Castle Light okiposting ng'ambe try it Webale nnyo. tujja kwagala nnyo Webale nnyo nnyo, nnyo nnyo. anywa ka Castle Light tugasukana ku olwaleero mubeere bulungi mweraba